ogambye butereevu wano wenyini tuba tulekedde ekitundu ekyokusatu okuva mu Laiwoz Movie Production bakabako kutuusako entandikwa nange Vigilage ku MIC okusobola okumanya wa gye bigenda okuggwera. Ogambe tukyali ku ntandikwa kyali ewala tuuka butuuka agenda okulaba nga waliwo engatto ezifaana bino niigiina era omanyi baziri dikoletinga nnyo kati oyinza ozifuula ez'abantu niigiina embase niigiina banya balina okuba nga bagidde mu niigiina kakati bagenda okutunuliganako ng'ekituufu beemanyi omukazi ono hiiki kale kitegeeza noono abadde azekola bwenzi naye bannange kakati kano kagambye embulugwe balaba bamuyoole. Aha, bayambe muki ono nayimuka alaga obukyalo bwa nannyini awaka wano mwagala ki anti kaligwe katugaye muno nti mbu anti kaji embugwe nannyini wano gwatunulanga zino kaberegezi omusiko igwe Dickson nakana akantu ko tusanze wane nakaninga kebali yake mmere buli lunaku ne batandika okuzala wa nemwe kunganya nemugamba kamukolo olukulu okuberanga mu basente zake kati sebo Dickson ye yekwese asindise mugwe asobola okubeera nti oyogera naffe nekankule family okuva lwekiri nti muli mukwera okutandika okutubbanga olwaleero mwabyemu atabbika nze tebanziba kati gwe gwakalinga ensiri saagala kubala nnyingi ngenda kubaliremu eziriwa zemwabye ne Dickson ani abbaani mwemba tunulukirira bwenti nembapima kakati ekisinga okwewuunyisa wano we bali ekituufu kiri wa Dickson abanange lwaki mumanyira kakati Dickson baali bayamba muyambe ate we baamusuzanga naye we yaleetanga abakazi kakati era nga balowooza nti wuwe abaleetangawo ng'ono agenze ku mirimu kakati oluyombo ne lutandikiraawo kasita ekirungi ffenna tutegedde amazima nze ne mukwano gwange nti omusajja yabadde atutabula nyo okubeera nga mukwano gwange tuvudde wala twakula bw'atyo yamala bano n'abeesimatulako n'atambula n'agenda ng'eyali enkola yeera najja wano ewange netutandika okubeera wano nensasinga bwagamba nti Noreen leero tulye kino kye tulya bwagamba nti tukole kino kye tukola naye ng'awulira nti kati awewedde omutima natuuka ekiseera nengamba oba nansasi kubanga babadde nga bakaayana njagalira musajja ng'era onalowooza nti Nansasi ye yamulumba ku musajja we muto si mukulu bonna nze gyabwe bwe gityo naye ate ono yatwaliramu abasajja bonna ekintu ekyo ntero kivumirira si buli omuntu bw'ati abo beeyo wammwe Dickson yandisawo abasajja bange naffe mutugezeeko mulyoke mutuwaayirize ab'amamotoka te kati gwe yagadde Dickson ate Dickson kati yali presentinga abasajja bonna mu Uganda oba mu nsi yonna Dickson teyali baddeyo Dickson naye kale kakati abakazi bano ebiseera ebisinga bebeereetera n'obuzibu omuntu amutegedde ebikolwa bye naye ate asigala akaaba ze bakugamba nga wayiseewo wiikisi 2 oluvannyuma ne tuddako esayidi eno gino emitwalo 5 okugenda okukwata owebulyo kakati bano baali bamaze okuvaayo eri baabagugumulayo ze tulwanirira nyingi nnyo nusukopu tusiima na kusiima bintu byenkoze ne mukulwanirira sente zaffe zikomewo tweyagale kati ono newankubadde muganda we yali alwanira wamu naye naye ate nga yalina ebigambo byalaavu byateekawo ekiraga nti akyayina akatima eri omusajja oli kati bwe maasazewo nga kintu kya sente ze babbye siraba nsonga lwaki ensonga tetuzikwasa poliisi ate kati gwe bwendeeta ensonga etegerekeka ate gwe ng'ogamba ate simanyi emsozi simanyi bannange yali awalampa kati kyogamba nti yawalampya ensozi yeka naffe tutandika okunyumya abawalampa ne bawalampa kuno ku kyalo iye nze mbamanyi mbeesiga era ako ka Dickson kakati ne bafuna olukwa olulala ngeri ki gye bagenda okikwasaganyamu ono ayina abagezi abagezi abo senga tubakwasa ddiiro ne tubabulira omutemwa gwa sente meka ze bagenda okufunako nkakasa nti bagenda kukiggusa bulungi wonna fotukubire nga bajja waneeno nga twogera bannange sooka olindeko abo abavubuka bayaaye omanyi muno nti abavubuka bagakali ate omuntu gw'omanyi nti zubino ate lwaki omuyita okujja mu maka we tubeera era alabewo bintu byange nusuko
tebasobola akati omubbi tosobola temukwasa ddiiru kugenda kunoonya mubbi n'abimujjako n'abikuleetera kitegeeza nti kati olusente ziba zigendedde ddala ayogera weetuli afuluma weetu ekintu tugire wano endagaano tugikolera wano ate omubbi nga yakoze endagaano abeera kwalaali sobola bayita banjireka naawe okitegeera omuntu omu yabajja wano tutegeeragane naye atulukira ekintu ekyo kive mu ddiiro okitegeera otya kisisita kyange zityobadde ki bwato najjayo esimu okusobola okukubira oyo agenda obbagusiriza ddiiru kakati sebonze zaawera yayogeddeko naawe ku bya bizinesi zaawera eyakuzanyidde nga zaawera naye nga yenna kimbugwaga obuzaale kati ku sayidi eno ye noscope kalapozi otuukawo babye sente estate essebo kale ssebo kankulinda bwato n'amuwa endagiro wabe bagenda okwesanga okusobola okuggusa ddiiru kugambe kakyagenda mu maaso bakayisa amaanyi g'omukwano pafula richard walakira nga ye dayirekita sonko beti ye muwandiisi omuntu bweyogerako nga simumanyi Dickson tabeera wano wano Dickson tetumumanyi kati noono yajja abuuza Dickson wano wa mukama wange Madam Aisha Dickson tabeera wano baleese maama Kanyankole kati yakola wano ano wa mukama wange nemwani yagaya muzinja before ebiti kati ne baleeta negu agenda okuggusa ddiiru mu kiseera kino sabanya yabeera before ebiti nze mbabuulira mwana wanno gana amazowezi ogali kiriini nnyo feeyo gye wabadde otugambye njagala mbeera awantu nga wali ekisooka tuli bawala kiriya wabeerawo abayaayi abatategeerekeka kati muyinza okugira ne mumpangira wano ne banzingiriza wano nkakasa ddiiru tugende eri mussebo naawe kati bwe kiba nti tugenda kuggusa ddiiru sibya before ebiti mwana tugende awantu awagazi mwana weerufu nga nsobola okukenga sayidi zonna ntono nnyo genda kakkana ssebo kakkana kati wali kamera yonna ekifo kye mundeesemu tekiri mu ndabiso yonna yali atyazi surveillance demu mwana muyinza ogiwunyisa naye ate nkakasa nti mujja kwejjusa senga muba mumpanze bupanzi temuyina mpulirizo mugundiza mwe nasooka bacekingawo nakebera ku simu alabo ba tebamulikoodinga bweya ye beekengera wadi dakikeeza eddiiru mu dakiika 2 tube nga tumaze okugikutula mbwate kubo ŋŋende mwasino nabudde wano ze kino ekifuna kitidde dda ekifo kiŋŋirira abayabe babeereyo mu biseguusi bizinensi ate no bizinensi eri eno bizinensi mega bizinensi jagala mukube bamuyita Dickson kaakati Dickson senga mumukwatako mutaano zammwe ne mumuyisaamu kaafu ezembi omuvubuka oyo muwanvu nkakasa nti ajja kuba atuuse ku ekyo kyemba njagala abeere ayina wano bwe wati ekiwalaata wano atandika okwogera bwafaanana awo tumpalaata omutwe oyinza ogamba nti katonda teyamugwetegekera nagumukanyugira obeera ng'wetegereza ali awo amaaso gamutambulira mu ngalo tegali eri ku mutwe kube oba si kyo wokasangira kakube ngo naguteekayo gyeguli wokasalako obulago kasaleko sente zonna zoba onooyagala tugenda zikuwa blanka check wesa yiningire gwe onomanya sente z'otwala ediri ya polisi 5 eyo mugiwa omulala temugiwa ffe akati ono bw'awulira mulisekundiramu ddirwa temugamba polisi bwetukola bya polisi ffe nze kambabuuliremu fetemu stiiki tetukola bintu bikwatagana na polisi abakinyooka ate bw'oyogera ng'ombulira mpaddiru ate bw'oyogera ku kya polisi kitegeeza polisi gy'oba osinga okwesiga gy'oba owa ddiru ye ani yabagambye nti egyo emirimu nze ngikwasaganya nawe ate kummalamu maali naye nkumanyi naawe tojjukira nti wangula nako wali n'obinyumiza awo n'atula n'akkakkana amumanyi Dickson kuno tekuli kano kaali kamwesiga kakati ono omuniga tajjukira bwe yalumbira yali yakifuuyefuuyeemu dda omutegedde sebo oba kyetagisa kukatta mukatte nedda oda ne zijja tebanamuta ate sente zaffe zigenda kuvaayo bakazikize kyetwagala naye ate nga nosikopu akaayana wamma temumutta mumukubemu bukubi awo katono ate temumuleetako ebinuubule gino oda ya sente ate no si busente wabula sente tulemwesitukidde maife timusitiiki katategeera diri wetambulira kati eyo ya sente kijugana n'omutima gutya n'omutima gumu kakati ono alwawo okutegeera mulala yenna naye oluvannyuma lwakitegedde nti kati kyakabi ife bantukwasiza ddi bali kukikwatagana na sente kakati awo kyawedde dda eki n'ekirala kyembabuuliramu
fe twatandise okukola nga batukumujjawo nga kyetusazeewo nga tugenda mutta twagala ate mutukema katate mutandika okwekyanga bannange nedda amasi kumutta ate banamutta bajjagamba nti ffe ono yali awagira ekyokumutta mukanye ate omuntu omulala temusalawo nosikopu mu kiseera kino ye yali takiwagira sibyagale mukanye mumwana eda diri ya sente omuniga ategedde kikeerezi obwedda takimanyi ekikulu kiri kimu ffe kutufulira sente zaffe fekasotufulira sente zaffe kiba kiwe ate oyo bamutuma sente ddala osuula wange embwa zirya naye nga kano ku sayidi ko kaali kakibala oba bonna bazifiirwa naye ng'omuniga talidde sente za sisita we kyatayagala kumugamba bwe kuleeta omuyaayo ono bw'anaggusa ensonga sikakasa nti asobola okukwata sente ate zanoonya ate asobole okuzireetera bano bw'ate bakwate entonotono bamuweeko ate muntu ekitundu zigenda kujja omulimu gugwe omulimu tegunaggwa ate tugenda kusasula leta sente sinati wakubantuza kumpa sente mwana kwa peti mustiki matukolera ku pepa akati ate nakwata obutonotono bwe yayinawo muntu kikuba kuta n'abugatta kweno diirwa empya erabiseewo segera kasite zaffe zirabika mbuzi n'entono zigende zinoonye nnyingi omuyita tawana na kubala muyinza okutaddamu kundaba segera waffe twatukola diirwa entemu weziti enkambwe tetwerabisa nyumba ntu osegera kasita sente zaffe zijja ife tugenda kibakolera oma temwagala tugakola ki tugenda kibakolera era kati mumulinde bulinzi amalimu aga tutandikedde tandika kati wali buzibu ne bategeeragana olunaku lwe bagenda okutandika nga mu kiseera kino waviira wano omulimu guba gutandise naye mwana temukola ebintu ebyekisiru temunyunga ne mundeetera obuzibu kubanga poliisi senga eneguka ekintu kino nga mwe mukiyimiriddemu nandifuna obuzibu bwe mutasobola na kutegeera kasasere zaffe zijja ani twagatudiirwe gwe nga fe tetuwanja ne yeefuulira bakama be ngenda kusasula abayaaye bwe batyo bwe babeera nono wenindi bacekingamu awo ne wano ndi solidi sobola okusalako afunze kutta ekibegabega awo n'alunguula obulumi bwendimu abakazi abakaleezi obimanyi bulungi obulumi bwondo nyingi zijja naye ziwali zinawakutuuka zijja ne bakugamba nga wayiseewo ennaku ntonotono kugaye kasinema kakyagenda mu maaso nga vijeraji nze ndi ku mabbali okusobola okumanya waje bigenda okugwera kati omuyayi yatwala akaseera akawerako kitegeera naye kati kenkusanze kuba nakyali wange gwe maze ebbanga sikyamulaba mwana waliwo gayi wange gwe nnoonya tinewewunze kyaliwo ki Dickson badde nnoonya zomanyi kakati ono gwe bawadde diiru kati omanyi okugenda okutemula Dickson oba okumutuusaako ebisago ate kyaliwe njagala omundabire omugambe bw'aba asobola asooka abulemu mwana kyaliwo omugambe nti budde mu bukombye kwebaza eriibwa era bw'aba asobola asooka agewukemuuka awo mugambe etimu stick yaja kitegeera nasooka kwatuna omugamba byaddamu byagera bwakinjuwa onjeyereza gwe demu onjeyereza ate nja kukuba badde amutuma addamu byayogera awo badde tamuyisizaamu embi iringa n'abayaye ensi kyabadde tagijjeeko amunyodde ensingawo mu ngeri ya kyabunjereere simanyi kiddako nze nkubuulire nze mpira sikyalina comfortable mu kisenge kyange kebeere mu ddiiro thats why nsalawo nenzija wano tugere obudde bwetooloola ate nze agemala mukazi wattu yatandika okuba nga takyawulira mirembe n'agamba ensonga lwaki abeera mu kisenge okwewala ebiyinza okuddirira kati stress zinsuseeko okimanyi nti kati ebintu bibiri byonna byenvudde mu ngalo omulundi gwe gumu omusajja ne ssente byonna ne bikugenda kugoloza nyinza kubeera ntya ate banoonya n'abakolagana nako mbw ate mmwe mukolagana nako kakati ne wabawo abawa agali kwosha waliwo akabinja akatulugunya abantu ku kitundu kuno poliisi ekanoonya akabinja ako ate nga bagamba agali mu nkuubo
nti mmwe mwegendera n'akabinja ako mbwe era muyina bye mudiringa nako waliwo notes sokolindeko senga temwegendereza nammwe mwali lugenderamu era ne babatwala njetegereza manyi kyobukola tambula dduka buddusi ogenda olabe eyogera ki katikati genda bambi ogirabo jjo tugulireko ne bamutuma agende ku poliisi asobole okubasakirayo amawulire amalala naye nga byali bituufu oba yali mboozi nga bayeyanjiye kugambe kakyagenda maaso ngera tuli mu kukekanya usekise n'obukubako sente empitirivu ezeekaniddawo n'otaŋŋamba kakati omuyaye n'avunaana kyaliwe mwana Dickson nawe weeyisanga ate omuntu omujege obujege waliwo akasente k'osobola okugira banno obulira banno kubanga era okimanyi nti amawulire gasobola okutambula singa tuba tutegedde ku diiru ng'eyo then tuba tusobola okubakinga okimanyi kati nze ntandikirawo okubakinga nga diiru waginkweka dawe ne bakuleka nga ku sente ze kati nze nsobola okubeererawo nga ttaano mwana okimanyi naawe nenkubeera wali ku kido kyali wange nenkugala kyoba omanya nze kennyini nze gwe bapangisiza nkujja ali mu kiseera kino okimanyi nti nze nyimiridde mu bulamu obwo yego kiri nze kennyini akati ngenda kikwasaganya ntya nga nkuyimiridde mu maaso go ng'ate tewampakuwadde siringi ekikumi twaleka bali mu kukanya byebikuntamya nosikopo oli mutiitiizi nnyo otiitiira kati awo ki ekikutiitiiza ate nga ntiitira kina kati kano bwe kawulira nti poliisi enoonya abantu abakolagana ne balya omuyaayo oli gwe bawadde eddiiru kibinja yeggwe kakazi katukatandika okutya naye ate ng'ono atambudde nabo ekiseera ekiwerako omubumenyi bw'amateeka omanye enda zizaala naye ate buli omu asobola okubeera nga ye kati ate ono yali mugumu okusinga muganda we nga n'amagezi agamusinga abayaayi bakyali mu kukanya neera okitegeera kati nze bwagala kumpa sente nze kennyini nkulonye nkuleke nga nkusi n'abyemugamba byonna kati oli luddawa naye ng'enfo gy'alimu mu kiseera kino ezo zirina ekiruma omuyayi yali tagimanyi ye era bw'obeera gy'oli nze busekise kambuka akasente ako kyakalina naye kimanye nzija kulya sente Dickson tugeza n'ojjawo sente nga zinajja n'amukalaatira ekituufu kiri newe tubalanga 10 wakijjeeko mukadde wange ojja kunfunamu obuzibu njagala emitwalo 7 nga ebagamba miliyoni 7 zewakuba nzije nga weeziri tubale tugire tubalansinge then tulabe buli omu afuna atya awujja kubeera seefu era bwe bato ne bakkiriziganya ne beewanawa we bagenda okwesanga kakibi kyawo kye tuba tukoze nze mpulira nti otidde walabyeko nga bazze waneeno nga bakunoonya mbuno noscope tukunoonya simanya mukwalaganye n'abamenyi b'amateeka oba walabyeko poliisi teri muntu agenda kukunoonya kubanga tolina kintu kibi kye wali okoze mwe tuli biki kubanga kati gwe ogamba nti oli mumanyi w'amateeka ng'ate gogo babyeseemu kati olaba nti oba oli muntu mutiitiizi butiitiizi noscope mbanoonya mukolagana n'abamenyi b'amateeka oba walabyewo wa poliisi no sinaba kugira bako naye ekyoba omanya kiri kimu nti olunaku luli we twayogera twali fekkaaba basatu kusa weno kijje kityo buli kimu kyonna twakyogera tuli abantu basatu nga tewali waakuna naye kyogamba nti kati nze nsobola ofulumya amawulire ago oba gwe kyogamba ye omuyaye kale katugambe gwe twakwasa diiru yasobola ogenda nga yeesoma mu bantu nti nno waliwo diiru ekwatagana na kino na kino mpekyenowooza ku sente zaffe nescope akazi katu ne kafuluma nga katidde okimanyi nti omuvubuka yabbye sisita wange obutamulekera akantu konna kati amawulire gatambula ku kitundu ebiseera ebisinga ogasanga tegaawukana gazunga n'ogasanga mu mpewo ono ganyumya oli ge yabadde anyumya kakati tewakyali mboozi ndala ey'obwenzi baagigaddewo kati bali ku yabubbi naye wonna we tumukwatirako mbunono yeewera kwata ku muntu mujjamu dokoli tulina omusiba ate nasima ebyapa byaffe ne sente naye nga ku byapa yaliko mu ku magezi naawe ate omukazi ntetenkanya buli kimunzo ogambe sinema ekyagenda maaso ava mu Laiwoz movie production kina Uganda naye tuve mu kulaba obulabi oyina kyoyigamu oba olaba bulabi n'olekaawo firimu zino tubeeko kye tuyiga weka mwana oba ebina Uganda ebiseera ebisinga kiba kyakuyiga nenyamba kangende ku poliisi ago gaali magezi gange nenyamba kanoonya buli obuvubuka butte mu sitiiki oba mukube atuwe sente zaffe gaali magezi gange naye gwe tasoboladde okuyiyaako toba munaye wakiri tumuloge n'omuntu yennyini sente tezigenze zityo atayina pulaani ye nga buli kintu bategeerera mutegeerere ekituufu kiri nti anyiiza gwe teriyo olunaku lw'olibeeramu kasala kubo nendeeta pulaani naawe n'osobola okugiteesako n'oŋŋamba nti owaayi ku mulundi guno lukikwasaganye bwe tuti
nsobola okuyiya ng'omuntu naye wali obeddekawo ng'oli pazodi ng'obwongo bwetabudde n'ebirala kati sikirina kintu kyonna kyensobola kuyiiya okujjako mwe abaneetoloddemu musobola okumpulaningira kubanga nkukkiririzaamu kyotasobola nakukkiriza ndi musoga omwana we edinda abadde ajja kukoba kati nsonga ki gyoyagala okunkoba naye kati nabyogerera mu kkubo naawe naye kati tewali buzibu bw'oba kyosazeewo kye tuba tukola obimbuulire mu butuufu bino bye njagala okugamba nga tonnembye naawe ansa gy'ogenda okumpa njagala ogimpe mu bulambulukufu bwayo nja kuddamu senga kinaaba kisobose naye bwe naaba sibimanyi yali abeerawo omumanyiko ki omuntu ali awo obeera mu kiseera kino ani yali abeerawo ayeza kintu kyamaanyi munaye bamugobawo dda naye nze sirina kyamaanyi kyemmanyi bwaleeta omuvubuka oyo mbu omuvubuka yajjanga asomba abantu bandawulo nga bakola atayita abantu mu nnumba yayita abantu mu nnumba ennyumba baali bagimuwadde gikuuma naye mbu bwe yabeerawo yaleetanga abakazi ab'enjawulo bangi aleeta n'aleeta oli amuddugavu n'omweru abampi n'abawanvu abalema nga kwotadde n'ab'ensenke yaleeta nze kati saano ninzemba kakati ne bamugoba yensonga lwaki nze gw'olabawo mu kiseera kino yamala omugoberawo abasoga ku lugambo takulekerayo kasomba n'abantu nga bwe yabaleetanga waleera ngaye yali yaleeta abantu yali asomba asinga ne ku bupikapu essaawa yonna kagende kadde bemala okizuula yamugoba agenda namulala adda namulala akati nanyini nyumba munaye bwe yakitegeera n'alabira ddala ng'ennyumba ye bagenda gikuba ebisiraani kwe kusalawo n'amugoba era munaye kati nze nkolawo anti yaŋŋamba ng'oyo omuvubuka yali asombanga abantu nga buli lwakola ate nga buli basanga emikono gyona ng'agireeta omwo kati yagireetanga anti n'akola ki n'amugoba yamugoya kati kijja kulinda bantu kundibira bintu byange kamugobera anti nawulidde ye yabadde ayagala olugambo alimuddiddemu lwentegeera n'amuddiramu feeza esooka n'amuwa ey'okubiri n'amuwa ey'okusatu n'amuwa ey'okuna nga byonna bifaanagana anti ezekyemwiddiku kubanga nze bajja okundetanga bonayo bajja okundetanga omuvuka yajje yeesoma era bandeeta banzijeyo nga balaba nze ntuukiridde ng'ono abaddewo ayi mukyamu nnyo yagera okulaba nga ate kano mubasiru kafungula ndiga kikira kasasiro maze eki obudde bwange nnyini ekisooka nfiiriddwa ssente zange owa ssente lwafuuse luyimba numa bannange oba alufulumya ddi ku mulundi guno lwaki mbonaabona nendeeta obwongo nenkola kino nenkola kiri naye nga ssente zaffe zikomawo ekyokubiri nfiiriddwa omukwano naye nga mu byonna ekintu ekyali kisinga okumuluma newankubadde yali yeerimbika mu bya ssente ebya ssente byonna temuli birabika n'omuluma tebimuluma omulenzi kyekikulu kyekikyasinza okumuluma mu kiseera kino neyagenda okulaba nga sisita walabika yavuddeko omutima gwange guyulika mpulira gusaanawo omulenzi wange buli lwe mulowoozaako omutima ne gukubira okumu nempulira nga gupampinga gwagala kubuukamu kati ddala ki kyolowooza kyennyinza okukola akasajja nga kakuloga nnyo naye omukimanyi nti sisita wange bakuteeka mu cupa kalabika kalina ku ssente zo gye katwala ku basawo bakuloge ate naakulogera mu ssente zo zennyini kati oli awo wenna owunzewunze mu kifo ky'okulowooza ku byenfuna otunuulire musajja atalina makulu atalina kyagenda kuwongerako nze teyandoga nze nkakasa nti nali manyi nfunye omuntu bwe sigenda kuddamu kunoonya ngera nfunye omusajja mmaze ne bwe yalibadde yeetaaga ki naalibadde nsobola okukimuwa kati ate awo nno nayo nsonga kati oli yabba bubbi naye ate nga gwe yabba agamba ne bwe yalibadde nga azimusabye busabi nti kwata ssente ozimpe yali asobola okuzimuwa kubanga yali amwagala zawera ndi mulamu ssente zikolebwa mulamu bino byonna abyogera ng'ategeera bulungi kubanga n'ezo ssente nazikola n'amaanyi gange ate nkyaliwo era nkakasa nti ssente zizalisobodde okuntuusaako ekyo kyenjagala nga naye bwokera ku makya n'ogenda osiba enviiri z'oyagala n'ogenda mu dduuka n'ogula olugoye kati nange zanfunira omusajja gwe nali njagala kyekyo akasajja nga kakuloze nnyo naye munnange ng'oyogeza ddogo era ne ku maaso likulabika otambulira omuntu ne bw'aba takumanyi n'akuyitako obuyisi mu kkubo likuwunya nako lifuumuuka lisobola n'okwata abakulinaanye affe zinnuma era senga sibadde nga nange ndi mugumu nnyo kati senga ndowooza tutegeera kyekimu agendera ku basawo ne bakuloga
nebafuula Nindi omwana wa nnyabo kamaama tekakyalimu kategeera kalimu kasala kuboko wali otegeera waliwo ekintu naawe kyabanga kikususe nkubule gwe tomanyi wano ku mutima wendi naye nzitoowereddwa tosobola kulaba mutima gwange ende ensi ogiraba nnene naye mpulira nga guzitoowereddwa olw'omukwano gwennyina eri omwana omulenzi oyo kale at least senga ne bwe musanga busanzi ne mutunulako ngamba oba nsobola okutoowolokoka naye mpulira nga omutima gwange gumenyese lengera gwanyumiza nesisinkana Dickson nemubuuza lwaki yatwala ssente zange yeegomba olunaku ne bwe luba lumu kale ne bwe buba butikitiki just kigambo bugambo n'amubuuza lwaki wanziba ekigambo kyokka kyaba amuzze mukimala era neekwate kubo n'entambula neŋŋenda nkakasa nti Dickson aba amaze okunsasula lwaki wafuuka omuntu gwesitegeera kakati ono kyalwadde aki n'akwataganako n'omuntu we nga bingi naye yali ayagala okumanya oyina jjajja kase kubanga eri abantu abayina omukwano ogwa ddala kakya mukazi oba mukazi kikaaki oba mweru oba muddugavu oba mumpi oba muwanvu oba mukolomojjo kwega buli kika kya kawala konna okaagadde ku kibuga kuno teri kika kya mukazi kyatayagadde nga ate omukazi byayogera talimba wange mukwano gwange derekenga kikyo nnyo era kali kasigalamu ak'okwegaana teri kintu kyonna kyesimanyi mu bulamu bwo kubanga obikoze nga ndaba n'ebimu byogerwa ate nga ddala kati bituufu siraba nsonga lwaki kati mu kiseera kino kyegaana neyingiza kwegamba weefulumye obukolwa weefulumye gwani atasosola ate nyinyala atasobola kugamba nti neddala erako gwe buli muntu yenna ajja mu maaso go n'oyambala mwambale nga kooti kiki kyewafuuka mukwano si bwe bwotyo musajja watukulu n'ebigambo yabiwuliriza naye ng'ate mu bonna omuntu ono yali amukkiririzaamu lwaki mugambe sinema ekyagenda mu maaso mukwano nkira nange kale mbeeko kyempaka gaapu njogere kubanga nsobola okwogera amazima yakkiriza nti byonna nga bwe babimugambye era ono bwajja abyogera bituufu naye nga Dickson baalinga bamunoonya buli kaseera omuwala atali mulala atali nti oba babiri ndi musoga baba bali kubuza awulira nga bimutamye bannange oyo gwe munoonya yali afaanana atya Dickson yaani webanga osoba Dickson akusulamu omuwanvu omumpi bonna banoonya Dickson boletano ng'omukozi memale akola bamuletanga omukozi nganze bwendi wanze mwene katemi memale bakola ki bweyagola izawunze abuli ava yakubuza Dickson buli ava memale njagala kulola Dickson naye ayagala kulaba ku Dickson yafaanana atya oyo akabi akasiwufu ab'obubina abatalina bamuserebende ab'olubaliga ab'olusaniya ab'emimwa egya musoga ensonga zaali zimususeeko abatannanaaba n'amaaso ng'abakonkona batandise atali muntu omu abatali babiri naye nga bonna ate babuuza omuntu omu buli omu abuuza Dickson n'afuuka Dickson luyimba kiki kubanga nze simusangangawo naye buli kaseera buli ajja wano Dickson n'afuuka Dickson kyo ki nsobola okunnyonnyola nange ne mmanya ng'omuntu kubanga mpulira nga nkooye okumbuuza erinnya eryo bannange mpulira nga mbikooye naye nga gwannyonnyola tanamunyega wadde ekigambo okuggyako kiri eky'okumubuuza nti mbadde neetaaga kulaba ku Dickson yali afaanana atya oyo kubanga buli muntu yenna gy'amubuuza nange senga kibadde kisoboka n'alibadde nga mulozaako kubanga alabikanga muka okusinziira ku bajja bamubuuza wano n'amaanyi ge bakozesa bannange kyegombesa okubanga nange neetaaga okubeerako naye ate ebintu ebimu we bikusoberera muntu bayinza okumwogerako nga bw'ali omwenzi ate buli mukazi yenna nga yeegomba okwebakako naye ne babala nti nze gwe boogerako gwe bagamba ebigambo ebyo siri mwavu nze gani n'obukadde bwange 7 naye nga Dickson teuli butudde kale obukadde 7 nga mukutteko bwendi yali alina omudiri gwa ssente era ng'agugamba Nansaasi ayina miliyoni 7 kati yamulabanga aloota kubanga ze nga abimugamba nti entengoba naleese abasezi
kibi nnyo okuloota ate n'otandika okukkiriza mu byoloota ebyo baalinga babijjukira wano wennyini we bali kubanga emboozi zaabwe zaali zaava dda engero zaabwe zeboogera nti dreams come true mwana watonze okwewunya nti olugero lw'abazungu ku ye lwatuukirira ebyali ebirooto kaakati ali mu byo takyali ku birooto obulooto nga bw'abadde akisuubira Derek saagala kunnimba nakugambye buli kintu kyo naye nga Nansasi yali tasobola kukkiririza mu Derek mu kiseera kino okusinziira ku buvuyo bwe bazze bayitamu yagikuwa kumukuumirako nnyumba ye n'osooka ogifuna ako n'akasazaamu ennyumba gy'obadde otugamba nti yo buli kika kya mukazi wasomberangamu nannyiniyo naye kyanga n'akufubutula awo njagalo nnyimba ekirala nzijukira bulungi nnyo nina ebintu bye nayogeranga nga tuli eyo mu kyalo nenkugamba kitegeeza nti ono baali baava wala mu kiseera kino tutandise okukategeera wa gye kagenda mu kyalo yayogeranga miliyoni 7 zamulinga ku mutima naye nga teziriwo mwadi kashi naye nga ate mu kiseera kino azirina zitudde ku akawunti Katonda ono atutonda n'atuteeka ku nsi buli muntu yenna yamutegekera embeera mwagenda okutambulira ayitire era oluvannyuma otuuka ku ekyo kyennyini kye walinga oyagala sifuddeeyo oba biki byempiseemu oba biki byendabye naku ki gye nkulabiza naye gwe olina kunzikiririzaamu nti ddala yenze gw'oyagala buli kimu kyonna kigenda kuba kitambula bulungi kubanga nkakasa nti kati wookutte wagumu era ondiko bw'omu mukazi wattu yalinga abiwulira ebyogerwa naye ng'okubikkiririzaamu kyekizibu nti kale byonna newankubadde oba olimba naye njagala nkusabeyo omulundi gumu nga gwe gusemba njagala oddeyo ofuuka omuntu oli gwe nalinga naye mu kyalo Derek wakyuka lwaki tobeera oli ekyamazima Nansasi nze kulaba nali nkwagala nnyo nankwagala ng'egaanya amazima kobujjukira mu byonna gye twajja tuvudde nga tuli mu mbeera eyo maama waatugulu byatusanze ku lutonde kati naye yatandika okulombojja akawonvu n'akagga wa embeera we yatandikira okufuuka enzibu kubanga yali amwagala ebbanga lyonna lye baabeerangawo omusoga naakyakalambidde ku ono Dickson muwala omumpi omukaire obuli butya olulimi lumusumbu w'ebitenkanika ebigambo ayina bitono kale okubiddingana kwakusobola nze mpulira nkooye bw'amaliriza nyabo wantu wabeeranko wa Dickson nkubuulira wantu wabeerangako n'amubuulira amazima ekituufu kiri nti wano tewabeerangako wa Dickson era wano Dickson yaliwo ng'omukuumi obukuumi mu kiseera kino olw'empisa ze n'ebikolwa bye yabasusa obungi ng'abasomba nnyo nannyini nnyumba ne yeekengera kwe kusalawo n'amufubutula n'agenda era kati nange nga bw'ondabira wano ndiwo nga Dickson we yabeerangawo kiki ky'oyagala okugamba ekirala ky'otategedde abataano ayo nakutirugwanga baati baidya no makumingaga babuza muntu mulala o Dickson ate senga otwala akaseera akawerako ng'oli wano kyayimiridde ogenda kusangibwawo ne banna abalala nga weetamiru nze nkugamba ekitono ennyo mujja wano abantu 20 olunaku n'olumu basukkamu ne bayingira 10 ate embeetamiru abanyabo naye nga noono yali aggulangawo nga bamubuuza nga bwanyonnyola ebigambo byali bimuwiddeko kyovula omukazi byayogera byaddingana takyabirina bwato naggalawo akageeti okusobola okumwegobako kyenyinza okugamba nti nange kyengalira mwebajjukira mamange oba yali kyakayomba gwomanyi kiki kyewandikako mu kyalo ne bano batandika okwejjukanya obulamu bwabwe obw'omu kyalo twatandikidde mu maaso nga baavaayo kakati mu kiseera kino batuzaako emabega mu mboozi tusobole okukwatagana ne firimu eno fenna tugitambulire wamu nayo ozaako ekyo baamulungamu babandi amubuuza kakati ate kikyasinza okuluma omusoga naye alina ekibuuzo kyagala bamunnyonnyole Dickson yali mu kakyenkana ki akageeti akagula bw'akaggalawo omulundi guno n'asalawo n'atambula n'agenda n'amuleka awo wabweru kati ebizibu bye nayitamu Derek bwe wandeka mu kyalo olowooza ki kye napambana okuyitamu okutuuka olwaleero naye nga teyalina ansa sisobola oba teri muntu asobola kubeera na muntu ng'abazadde tebakkiriza sisobola kubeera kati naye atandika okwekwasa ensonga yali tasobola kubeera naye nga tebalina mikisa gy'abazadde kubanga baali batwogerera ebigambo wamu n'okutukolimiranga buli kaseera ddala ki kye wali oyagala nze nkole
ntambule n'ebikolimo by'abazadde bo byonna mbiwulidde. Nansasi buli kimu yalinga akiwulira naye ng'ate okusalawo kwe kwali kutono okujjako n'omusajja yali amukwanye ng'alina okusalawo. Byonna biddekere. Mukazi wattu yamubuulirira. Obusungu bubaawo naye ate omuntu bwe yeetonda asonyiwa. Baavaawo nga bakkiriziganyizza. Ago ogwaliwo ogwakolebwa kitange ne muzeeyi. Mukazi wattu yatambula n'ajja ewa ssengaawe n'amubuulira byonna nga bwe byali. Omusawo bwe yatujjako baali batta omukago okuva obuto bwabwe. Tange obulamu ensonga ezaalimu maama ne kitaawe nga bakyali bato. Olwekyo maama kyenkusaba baabikolera wakati ew'omusawo. tambwe n'omuntu nze gwempulira gwenjagala senga batansiimidde. ekituufu kiri nti mundeke mbeere n'oyo gwempulira obulamu bwange gwe bwagala. Teweetooloola maama. Senga n'amwanguyiza. Kkiriza ngende ne Derek kuba kirabika ye mulenzi wange. Tufudde ako akavubuka era okyakaagala maama. Derek si mufuse kavubuka kati muvubuka alabika bulungi. Kati abazadde abamu waliwo we bazalayira abantu naye ng'omuwala yayimirira ku magulu ge era n'abeera mu maaso ga nnyina ng'amukakasa nga bagasimbaganye nti ako si kavubuka gwe nga bw'okalaba. Njagala okabuuze nze akategeera ku ngulu ne munda nze nsobola okakunnyonnyola. Ekikumpisiza wano olwaleero njagala ombuulira amazima sagala kunneewunguusirizaako. Dickson n'olyoka ojja ewange n'ogamba mbu simanyi wanonye ssente kunkolera biyumba bya mbizzi. Eyamiitinga nga buli omu tayimu ye kati mu kiseera kino ng'ali ku byakunywa. Kunze ne Nansasi ani gw'oyagala? Ebyokunywa biwadde obudde ate sigenda naye nga noono ekyali kisinga okumuluma era ansajja yagala eryemu just kumugamba bugambi nti gundi gwe nsinga okwagala ekyo yajja kuba akitadde era kakasa nti tagenda kuddamu musumbuwa. Naye Dickson tavaamu wadde ekigambo nga kwotadde okwekamirira ebyokunywa. Mbuulira njagala kumanya nsobi ki gye nakola ekugaana okumbuulira ekyo kye mba njagala okumanya. Wampise mu kifo wandeese mu kafo kano. Wampise n'endowooza nti tuzze mu kifo eky'abantu abategeevu. Naye kakati okuva lwe twatandise okwogera ne betugenda okwogera owoggana buwogganyi oleekaanira waggulu gyoyogera ndaba obanga agamba nti kati tuli mu lukuŋŋaana lwa tugira bino byabano simanyi baneesimbyewo abeenoonyeza obululu kiki ky'oba otegeeza. Dickson ebyo si bye byatuleese teweebuzaabuza. Nze ensonga enkulu eyandeese wa nze njagala kumanya ekintu kimu era njagala omutima gwange kiŋŋambe osanga emmeeme yange eneetereera era neme kuddamu kukusumbuwa. Nze kyensinga kyekigambo kyeyalemerako. Mbuulira okuva n'olwaleero kunze ne Nansasi ani mukazi wo ani gwe wasooka okulaba era ani gw'oyagala. Kati ono abalala bonna tabatwala nga nsonga wabula ayagala kumanya ku ye ne mukwano gwe ani gwe yasooka okulaba era ni gwasinga okwagala. Manye Nori kansooke nzijewo wayini ono tumuteeke eno. Sirina kye ngenda kukola njagala ombuulira amazima. Nze singa nali wakukola kintu singa nakikola dda. Nze sirina bantu bavuga drone besitamanyi. Sirina bantu bavuga drone besitamanyi. Alinayo ekintu gwe nkikukola neŋŋamba kukubuuzaawo obubuuza. Bakuuma ddembe batamanyi basobola kumubuzaawo. Buli kitongole akirinamu abakugu. Onsagisa busaga. Kati ensonga lwaki nti bwe nkukwasa emirembe golooza ondabanga fala. Kati yali yeeraliikiridde macupa. Konsagirako tomanyi Norini yani omulaba bulabi ku TV. Kati n'amutwejekako ekisanga awo njagala ombuulire ngenda kukuba essimu emu bweti nkakasa nti osobola obutayimukawo wano nabutaddamu kulaba ku nju. Wawulira ekyo yatandika okutyamu ndi naye n'akuba essimu awo n'abagamba nga bw'ali naye wano. Dickson kati yogera mbuulira. Ne bamugumya nti ku geeti bakakasa nti tajja kuyitawo. Dickson ne gamubuguma nno omutima kazi yatabuka. Yogera mbuulira kunze ne Nansasi ani mukazi. Ajjukira nga atanaabye maaso. Ng'owulira oyagala okumanya amazima nze ndi muntu w'amazima nnyo saagala kunnumya mutwe. Yogera Nori ekyamazima ndaba ebintu biteeseemu mbeera ndala. Ono agenda okulaba ng'ekintu kikutte ekkubo lyabadde tasuubira. Kati gano ge mazima ge ngenda okugamba mu kiseera kino. Mazima tegakaawo. Ye gaŋŋambe. Okufuna. Kasita gabanga ge mazima nze sikuyinaako buzibu. Era njagala nnyo okukozesa amazima. Byonna mbimanyi bulungi.
ensobi zonna ezaaliwo nzimanyi bulungi mama wange ze yakola naye ziri ensobi kati ono yatandika okutambula zange mu b'eŋŋanda wammwe temusobola te kutandika kumboola abako n'ab'emikwano yatandika okubannyonnyola ensonga kubanga buli kimu kyonna ekyali kitambudde yali akimanyi bulungi. Onyiize mu maaso gaffe waliwo egiraasi cupa zizo kunkube byayagala okumugamba bitiisaamu naye nkusaba ate mu maaso gaffe wajjudde ebisi giraasi gijjudde wayini cupa zizino za bitundu afadhali tumalo zinywa zikendeere nandi kyo zimalirawo ddala oba si kyo tuzitegule tuzize ebbali nsobole okugamba mbuulira tandika okunywanga mwenga akunywanga mazzi asobole okufuna obuvumu mbuulira naawe nfuna buvumu ngenda kugamba mukwano ngenda kugamba one for the road ne wabaawo abeetooloola wali ate ono yakubye obusimu kati kengenda okugamba kyekino ondaba ate ebiseera ebisinga bambi omuntu ng'akuyisa erinnya ng'agenda okunnyonnyola ebiseera ebisinga baba bagenda okwogera amazima naye ng'abasalawo ndinza ekitundu tubalengera abwe ebusujju namulaba tukyali mu kyalo eyeka nabulemu koko gye zitakulira zizza ebigere emabega wabula obuzibu maama wa Nansasi nga tanjagalirako ekika kyabwe baali tebanjagala nga namba emu yali maama we mbadde siddangamu kumulaba era navaayo ng'embeera egaali neŋŋamba nti omwana w'abandi bw'alifuna obuzibu ne banneekwasa kwe kutambula nenvaayo nenzija mu kibuga kwanali simusuubira n'omulundi n'ogumu kakati ate bwe najja eno nensangayo gw'olina lulungi ekituufu nti oli mukazi omulungi era gwempulira gwe neegomba nemulaba nga ava mu kise natya nnyo neekanga nnyo kakati bwe namusanga ewuwo ekintu ekyo kyantiisa nnyo kuva lwe twava mu kyalo. Dickson eryo lyonna ebbanga lwaki obadde tontuuza n'oŋŋamba nti oyo Nansasi ye mukazi wange n'ombuulira amazima ge nali neetaaga gokka saayina kibi kye nali ŋŋenda kukola wazira okugjako okukimanya obumanya n'entambula ne ŋŋenda ndayira mu mazima ga Katonda mu ggulu Nansasi simulabangako n'omulundi n'ogumu ewuwo era singa mbadde namulaba embu yali tamulabangako enze nga bwenkunye senga yali yamulabirawo olubereberye nga tebannagenda wala egwo gwabadde afuutukayo yali badde akimugambirawo ebintu ne bitagenda wala mukazi wattu kyamubuukako nze ne Nansasi ani gwe asinga naye ng'alina ekigambo ky'ayagala okuwulira ku bombi asinga kwagala ani newankubadde ebyemabega byaliwo nasooka anywamu ekyamazima nayogera amazima era olabika bulungi si mubi nasobola okwego oli muntu alabika obulungi era omukazi ayimiridde eyeegombesa buli musajja eyali agadde okuba n'omukazi anyirira awaka nze ne Nansasi twatta omukago naye waliwo ekitukugira ekituufu sisobola kubeera naawe olw'omukago gwe natta ne Nansasi nga tukyali mu kyalo nga tukyali baana bateeyo okuviira ddala mu kyalo gye twabeeranga aze ngaali mu kyalo naye ndowooza oba yabivaako naye kati waaba tuzeemu kaakati bwe mulaba mu kibuga natukiza ekintu kyekimu mu kiseera kino amazima gali nti kaba kawedde mudda amasiina ja kuteeka okujjako okuzannya obuzannyo akazannyo senga nze ndi musaayi gwamu ono nno yakuŋŋaanyiza dde ab'ekika mama wange yakola ebyo byonna ayina by'abamatiza mu kiseera kino taata yanyiiga mu butuufu kyali kibi nnyo buli omu n'atandika okuwa ensonga yenga bw'agiina ku mutima era nkimanyi omuntu tasobola kuyisibwamu mu maaso mu ngeri ng'eyo n'atanyiiga naye nga byonna bye boogera Nansasi ye talina kye yeegaana era nga byonna abikkiriza omanyi n'omuntu ateegaana ng'akkiriza omusango ate oyo aba muzibu era ebiseera ebisinga ne mu kooti babasalirako ku kibonerezo obutatawanya kooti eri musajja asobola kunjawukanya na Nansasi naye Dickson nkoze bubi kyamuluma mukazi wattu nkoze bubi Dickson kyamuluma kubanga amulimbidde ebbanga naye nga ne Dickson musajja wa Katonda ali wano agamba nti awulira obulumi ku mutima kyetutakakasa nti oba kituufu oba alimba kubanga si ye muntu gw'abadde ayagala okusubwa mu kiseera kino mukolo ki kati njagala owulire ono agenda abungeesa mukolo mu byalo ab'eŋŋanda abayisaamu olweyo ngere balina okwetegekera omukolo ogw'embaga egenda okubeerawo eyengedde embaga yaani njagala kukwetondera mbadde sisobola kutuula eyo bambi mukwano gwe yayolesa amazima Nansasi
era n'amwetondera olw'obulumi bwamuyisizza. Munange mukwano gwange nsaba onsonyiwe twakula ffenna. Ekintu nga kino senga mba nkitegedde mbadde sinza kubeerayo n'ensirika busirisi ne sikubuulira mazima. Nze njagala okumanya bulijjo kyenfa, njagala okumanya ekiri wakati waffe abantu basatu, igwe Dickson nange. Kino kye nakoze bantu batono abakikola, bantu batono nnyo abasobola okwagala babba bannaabwe ne babeetondera oba n'abuuza omusajja kiki ekiri wakati waabwe basatu, naye nze nasobodde okikola. Ate era na kino kyenkoze nakozeseza amagezi gennyina amatonotono mukwano gwange ne mbuuza Dickson kubanga bulijjo kyensinga okwagala atubuulire ekituufu kye kiki. Era nali kusuubiza nti senga ndikizuula nti gwe muntu gwayagala sigenda kuddamu kubataataaganya, naye ate nange abakukiŋŋamba nti nze gwayagala ekituufu nali ngenda kukola ekisoboka okukulaba nga nkukumira awalala n'okumusemberera. Bwe babigamba tannabitegeerako wadde akatono kubanga n'omukwano gwe yali abiyisizza wala. Kati mwabyogereddewa era yabikugambye ddi byogezaako okuŋŋamba oba onoonyaamu bigambo. Nze ndi muntu w'amazima nnyo, njagala okugoberera ensonga era nabadde kisobola kubeerawo. Kino ekintu bantu batono nnyo ababikola. Ensonga eyampisiza Dickson nga njagala kumanya kunze naawe ani gwayagala. Namuyise kwagala kumanya kuffe babiri ani gwayagala, naye muli ba mukago era nanyumiza buli kimu gye yaŋŋambidde n'omukago gwe mwata gwe mbadde simanyi, era nsonyiira nsaba kunsonyiwa. Siri kiddamu era mbaagaliza mirembe n'obulamu obulungi mugende maaso. Yayogera bituufu, ak'okunywa ke bamuwadde kali kwalaali. Sinema egenda maaso bwe batyo ne bawanyisiganya obw'okunywa tubalengera ne banywa wakati mu ssanyu. Tumanyi mugugu kigwontikude mukazi wattu ontikudde. Olwaleero lwe lunaku lwawulira nga weewukiddwa buli kimu kyonna ekibadde kimutudde ku mugongo. Mpulira nga kati nzitoowereddwa, ebintu ebadde binzitooweredde bimpewuseeko. Era olwaleero lwe nkakasizza nti mu mikwano gyange ate gwe oli mulala. Omusajja okimanyi nti kati osinga n'abooluganda. Kibadde kinnuma Nondekera omusajja kyoŋŋamba nompa essanyu ery'olubeera kubanga ekyo kye kibadde kinnuma ebbanga lyange lyonna. koze ebbanja eddene simanyi kiki kye ndikusasulamu. bw'atya bwenyinza okulisasula. Mukazi wattu yalombojja buli kimu. Nitoŋŋamba nkimanyi kufaananya ndi mukazi. Embeera gy'olimu essaawa zino okubanga obadde n'omuntu gw'owulira gw'oyagala ku muntu. Bombi babadde bamwagala. Saawa abantu bonna. Naye ate kati ono ye asazeewo. Osanga Katonda owuwo alimuleeta. Naye ate oludda nseka ne njukira statement gye waŋŋamba. N'oŋŋamba gw'obuukira etokota ne ŋŋamba. N'amujjukizaamu ne bakuba olwali awo bambi. Newankubadde bateekawo naye nga bo baali bamukwana ebya ddala. kisigala kikiri. Newankubadde embeera y'omusajja yali ereesewo emberebezi. Nze nali nalayira obutayagala bba wa mukwano gwange yadde owasi. Ekyo yakirayiranga kuva buto ye. Tali yagala musajja wa muntu. Naye nze Naddala nga mukwano gwe sisobola kikolerako ddala. yali tasobola kukikola mu bulamu bwe. Sorry, nsonyiwa. Naye munnange Okoze kyabazi. nali nawuddiisibwa. Omuntu asobola kukikola. Era nkakasa Ono yamutendereza. naawe tegugenda kuvaawo obulamu bwaffe bwonna bwonna. Teri kigenda kukyuka mu bulamu bwaffe okuggyako okubeera ab'emikwano okuva na leero mpaka Katonda lwali tujja mu bulamu bw'ensi eno. Ondaze omukwano, ondaze amazima. Oli mukazi mwesimbu. Era twayogera ku bintu bingi. Naye n'amunyumiza engeri gye babadde basisinkana na biki bye babadde boogerangako. Wabula nga mu kiseera kino Dickson byavudde mu kamwaka era ne tusalawo tugenda kubeera mu bufumbo obutukuvu. Tukirage ensi buli muntu yenna abadde amusumbuwa nanga babadde bampisaamu amaaso balekeraawo. Batugatte mu bufumbo obutukuvu. Kigenda kubeera Akakasizza nti agenda kumuteekako empeta. abadde
ensi yonna esobola okukitegeera nti bano betulengera ababiri genda okukitegeera nti nze ne Dickson twayawukana lwogenda okukimanya nti nze ebyange ne Dickson nasina ekinya nendiziika togenda kuwulira mu kamwa kange yadde ekigambo kyange yadde okulaga mu bantu nti naye nga newankubadde ono yali alozezzaako agamba obuwomi wa switi oyo kyonna yabwesangula era agenda kubunaaba mu kamwa ke akasenye bulungi nga takyasobola kubujjukira wadde akatono. Bino byonna yabyeyama maaso ga mukwano gwe era bwe batyo ne babonga acupa ago giraasi ge babonga agulu wajjudde endegeya. Nyabu omwana yajja mu kyalo ayina ensonga ze yatugamba eŋŋambo ne zitandika yatugamba munna agenda bano be baagamba ate nabo ne baleeta olugambo kwoli ate naye gwe baagamba embeera bwe zityo bwe zibeera bonna baalindirira abawe ansa. sanze nina byendowooza olwali ndi mukkakkamu nnyo nina byendowooza ebyamakulu ebyenkwatako. Bamusanze ali mu vayibu pangulule tayagala bamwonoonere lunaku kati essaawa zino lwe munoonyereza kati essaawa zino afuuse ow'amakulu gye muli omanyi ab'eŋŋanda bano bwe bawulirawo omuli okusayidi emu yakifuna ati omuntu afuuka ow'omugaso binoonya ng'akyali muto mu kiseera kiri baali tebamufaako naye kaakati obudde buno bwe balabyenga basobola okujja ne boogera ebigambo ebifaanaganako nga bino maaso ge kujja kubuuza luli mwalingawa sizzaako emikono yabatiziddwa mukimanyi tebaayagala nakumanya kiraasi kimwe yakoma yasoma omugigi musobole okujja omwana eddiini agitegeera bulungi kati mu kiseera kino mujja mutinkiza nambaga mulaba nga kyekisaanidde omwana ogenda okuyingira esifo bamwagaza birth certificate kuteekwa okubaako ebimwogera mukazi watu naye yalina obulumi ng'omuntu mwalimu ndabyako kubanga abantu abasinga obungi era tuyita mu mbeera nga zino mwalimu ndabyako enja omuntu bamusuulirira muteerako omukono mu kaseera we yeetaagira naye ate mu kaseera bo we batwetaagira ekituufu nti ofuuka ow'amaanyi eri ab'eŋŋanda nga kwotadde n'ab'emikwano. Njagala mugende nga muvevengera eri sikulekanira mu ntebe zange simwe mwazingulira kuba mutuusa okufuna mwagala ebyenfuna n'abalangira buli kye yali awulira ekyamuli ku mutima nga kimuluma abafumire mwa ennyindo za mbwa bugaali maaso n'atandika okutunula lwaki mwasobola kumunoonyereza oli kubanga omusaayi gwali maaso nga gamulinga ga kiwuugulu ali musaayi lwaki gwali musaayi gwamu kati mmwe awuliza maaso amatu gamubangaladde galinga ga kabiriizi kuba nina byendowooza wabula mwali nviiridde ebinkwatako ebyama mbadde nnyina ensonga z'ekyakwasaganya mu kiseera kino munyambe buyambi mutambule mufulume ennyumba eno bwe mubanga muganye nze kambase guli gwe bakyalidde n'abaleka mu ddiiro okusinziira ku bigambo byonna bibadde ng'ojja oŋŋamba ekyamazima nabihuliriza bulungi era nenkwata kuba nengenda mu bakadde ono yatambulanga n'agenda mu buli bwa mukwano ab'eŋŋanda nga kwotadde na buli muntu yenna gwasobola okutuukirira wano wobeera wano mu kiseera kino we yali akasiba abamu batunula bakeneka okubudamya kati obadde oyagala tukole tutya obadde oyagala nkukolere ki naye ng'akyabeera n'ono mukwano gwe bwe baayagala ku Dickson teyamuvaamu newankubadde ono yakimanya nti bombi yali abakozesa muwala newe nakkolera ebbaluwa n'ogitwala yonna yonna gyonna ogitutte era bajja kukugamba oddeyo omale okukkanya n'abazadde madamu kansala kola kyonna kyonna ekisoboka naye omwana ono nansa singa bw'omulaba tasobola kuddamu ebyo bintu bya mukago akyali mwana muto nnyo tanaba yadde okuba ku bidongo ebiwera kaakati obufumbo bwalinamu ekyali ekibwekiiseemu naye nga waliwo ebbaluwa ezeetaagisa abasajja 20 ezitambula mu bitundu ebyenjawulo okusobola okutuukiriza obufumbo bwabwe kaakati nga kansala ono yadde obwemmiisi tanaba butuukako baali bamwetaaga abakolera ebbaluwa yadde mu kilabu neegi nti abeera emmiisi w'omu kilabu tannaba nze nno nkudde ku basajja abawera ate buli kilabu mbaddeko miisi buli bbala mbaddeko miisi naye ngoddemu ebyo mbu mukago ono n'ayogera obukugu bwe yayina kati muwala nze nteesa bwenti
soko deo mbazadde kansala n'atandika okubawabula okusinziira ku kumanya kwe bigaana olyokokonoto abazadde singa banaba balemereddwa nze buli kimu ngenda sobola okukikukwasaganyiriza oba naaba nkikoze mu mateeka oba naaba nkikoze wabweru w'amateeka temunyemera kituufu omukazi agezezaako biganye agenze ku buli wa luganda bonna n'ababuulira ensonga y'emu ekituufu nti ne kigaana naye kakati ne kansala bw'aba amuvuddemu mu kiseera kino agenda kukola ekyo kyawulira nga kyekisoboka era tebamunenyanga nakugambye Laiwoz Movie Production be bakabaka abakutuusaako Vigerage nga nze ndi ku microphone okumanya wa gye bigenda okuggwera kandi nanka kino nakyo kyali wano nga kyekubagiza okuva lwe tukyakizuula omulenzi gw'abadde awulira nga gwayagala mu bulamu bwe takyamuliko oli mukazi mulungi olina buli kimu omusajja kyeyeegomba okuba n'omukazi gw'ayagala kati kiki lwaki odda wano okwekubagiza mbu ate simanyi omusajja yakuleseewo kiki kitwale nti byonna byakoze tewali n'ekimu kyonna kisobola kuluma byonna byerabire nakweshingiza nembabazi ruga stress z'abasiza yamwegayirira mukazi wattu aleke stress z'abasajja atambuze obulamu bugende maaso kime magisi ne maraya ruwata nemwendesa mazaisi sajja mwenzi yenna agenda azungira ku buli omu alinga mbwazi ne zirunduze kati yoba omwetaaza ki ngenda kwambala nnenekaanekane ngende mbeerewo nnyo akakasenti yalina omukazi mbooko kakati bonna baali beesunga mukolo kubanga baali bagutambuzizza kati ono ye yeesunga sisobola agenda ku mukolo ddala bwe gunaabanga gyeguli mikwano gyange anekanekane atonye mooli asinge n'omugole nooli kimulume alabeera osi gy'aba yakola kozi mugambye ntiro sendi mukwano gwa Nansasi ne beeyanjula era ndi mutimbi nsema mikola ku makeup kakati Nansasi aleesa abagenda okwasaganya omukolo ewa maama we taata nkimanyi bulungi ensobi nagikola naye nsaba kunsonyiwa mukazi wattu yagendanga yeetondera buli muntu ne wataata we yatuuka sobya era yeetonda ensobi zonna ezaakolebwa muntu muzibu nnyo alinga muti gwa musambi gujjako bimera bukola bokka bokka naye tegulijjako kimera nti gujjako ekyokulya kale omuntu agenda kukirya tewali ne maama wange obusungu bw'abayinako bw'abawulira agatta okuva nga nkyali mwana muto paka wano enjawukana ezajjawo wakati w'abazadde nti okuva mu buto paka bwenku ekituufu kiri nti kati ono essaawa zino ye gwe ziba zinyigiriza kubanga kati buli omu abayinako yeetooloola akiteeka sayidi ye nnyo nga wekiwulira naye tulinako obusungu ddala ddala kiki twamu kati obusungu bwatulinako awa nsonga kyennyo bakudira mu luyimba taluwoomye naye saagala kudda mu bigambo bya maama naye nga buli kimu kyonna okimanyi ekyabaawo taata nga nkyali muto naze ne tujja ewa maama wo ne taata yayina ensonga ze twogere ng'abantu abakulu ndi mapengo naye teyatulinda wadde okutuwuliriza wabula yatabuka butabusi n'atuvuma n'atulengeza ng'obwana obuto ate naawe n'otakomaawo ne wegatta ne maama wo nga ne basenga abo bonna weebali nagenda nswadde naswaluka nenswaluka nenzira ne mukati neneewogoma nze musaayi gwo era sandi situuse nenga akanoonye taata wange naye ekinoonyeseza taata wange nti gwe mmanyi gwe bandaga taata gwe muntu asobola okunyiiga mwana gwe muntu asobola okwogera ekigambo ne kibeerawo kolamu bwange naye kyensazeewo nfukamidde ndi maaso go taata baamisa bonsonyiwa sonyiwa nze amazima lwaki tubadde tetukufaako taata wo nagezaako nnyo okumubuulirira nga nze mukulu we kakati ono yali taata omuto gamba Zulu taata wa Nansasi ng'ono ye mukulu we nnyo atagambwako yagezaako okwogera ne taata wa Nansasi buli kimu kyonna teyakitwalanga
ebyamakulu ndife twaje tukwa naye musajja watu ono bambi kyasigala kimuluma zaako kuba nti ntuuza taatawo nga tawulira ng'ate maama wo nga naye mukambwe muzibu olaba ne muto wange ye yali yamuwasa buyomba obuyombi oyo nnyoko nga maama tayomba asuulayo bbiri yali ayombera masaza nga ne bw'omupangisa ajja n'ayomba gala okunkuba nze mulamu we naye ng'ekintu omuntu aneegeza munaye okunkuba ku gino emyaka taata olaba kirimu amakulu ekyamazima sigenda kudda mu bintu by'amabega byonna taata byonna byogera nkakasa nti bituufu era sigenda kuwakanya wadde okusayira omusango nti oli mukyamu naye ekintu kyensaba tutunuulire kino ekyengedde taata nkwetaaga okubeerawo ku mbaga yange ombeererewo nga taata kubanga mpulira nga gwe nyinamu obwesige ne bamukuba bomu taata yamugamba akiweemu tayimu ajja musindikira obubaka kati tuddako eno ku sayidi yawa Nakimbugwe ne Nosikopu bituufu baziba oba nwanisa ntaluzaala kubanga mazima bano sente zabafuukira sente tebayinaayo mboozi ndala yonna ono ayagala kakasa baakubba oba wali wenyumya bwenyumya akati omuntu gwe baba babbye ebintu n'obitwalanga bwe booli nze simulabanga konootagenda na ku poliisi kuwaaba ago ge mazima mato naye nga naye kyeyali ayogera nga ge mazima zange zalugendo esente tezaawona sente zange za esente omuyaye yazitwala ate ye musajja gwe nali neesiga serious bino byenkugamba toyina ndaluzo teri kigambo kye nali njogeddeko nga ndi serious kusinga ku kino naye